But it doesn't need to use abusing language. Musubuzi munange nawe walina ekiroto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Eddeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official ina josinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobora ddala okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yena gye wanga bitundu byensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga atotwegasseeko nate olunaku olwaleero gwe bali kubanga ato subscribinze gwe bali kubanga ato likinze kizaamu amaanyi okubeera nga atotuwadde obuwagizi bo. Nkwaniriza ku trail update mwe tutunuulirako ebiba bigenze mu maaso okubeera nga bibaawo mu campaign. Jukira tukyagenda mu maaso nga tutunuulira akalulu kano akagenda okubaawo nga naku zimwezi 15 January ate eggwanga gye ligenda okuba nga likkirawo box okubeera nga ate lisalawo ani agenda okubeera omukulembeze w'eggwanga lino n'ababaka ba parliament. So awo nno tukyasinza okusimba amakanda okusobola okuba nga twetegereza ebintu nga biba bitambuze. Nga ndi wamu ne bannaffe aba Truth Media Academy abakutegeeza nti nno gwe omuzadde abaana abali mu holiday nga batudde butuuzi wakaawo abamu bali mu vacations tukusaba otuwa omwana oyo mutuwe tumubangule tusomesa abaana ebintu bino ebyokamera ebyokukwata ebifaananyi ebyokubigatta ebyokukola graphics animation 3D 4D n'ebifaanaganako bwe bityo web designing byonna mwatumusomesa ate mu bbanga ettono ddala wakati w'emyezi 3 n'emyezi 6 omwana aba amaze okuwuka. So ate tugamba nti abaana betusomesa tubasomesa kunoonya mirimu wala tubasomesa ebyo basobola okuba nga bakozesa ne beenoonyeza emirimu. Kale tukubire ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera. Kale Zuulazilusaniya basibo ne bannyabo kyekifo kye mbakubiriza okugenda mutugenda mu festive season obadde oteeseteese kulyaki kulyawa. Zuulazilusaniya we tuli beeteefuteefu okusobola okuyisa mu nnaku enkulu ng'oli musanyufu. Tukutegeeza nti nno gwe ayagala okukyaza abaganye ewaka nga temwagala kufumba order with us. Tujja kuba nga tukutuusaako ebyokulya awo wennyini wooli
tukola delivery kasita okola order ng'okozesa namba zaffe ez'essimu oba ng'oyita ku Glovo. Abalina obupato obw'enjawulo mutegese ka drink up nga mwagala byakulya omwenge gubasimbye zuula zilusaniya bayira ng'ate otweso otukubirako. Tusangibwa no Mengo opposite Masengere ku side eri wali Lions Hotel awo ojja okutusanga kuba ku namba zaffe ez'essimu okusobola okuba nga ate details zonna ozifuna. Nkwaniriza nate olunaku olwaleero ate nga tugenda mu maaso nga tukuba torch mu lugendo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambulidde bibadde bitya bigenze bitya bitambudde nga bwe byabaliddwa waliwo ebikyuseemu wano wokka w'osobolera okubeera ng'ate ensonga bwe zityo ozitegeera ate n'ozinnyonnyonnyoka. Kale abadde alina kugenda Makindye Ssaabagabo era nga Makindye Ssaabagabo municipality emu ku zi municipality ezikola district ey'e Wakiso. Ate era abadde alina okugenda ne mu Entebbe municipality era nakyo kitundu kirala ekikola Wakiso district. Naye olunaku olwaleero oyinza okugamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu atawaanyiziddwa nnyo mu lugendo luno oluvannyuma lw'ebintu bingi nnyo ate okukyusibwa. Actually oyinza okugamba nti olugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bintu byatandika okukyuka ennaku nga 3 emabega oba 4. Ekisooka olukuŋŋaana olwali olwa Makindye Ssaabagabo lwalina kubeera webayita ezana ku 4 awabeera akatale wali walina okubeera olukuŋŋaana naye ebintu ne bikyuka ku last moment ate olukuŋŋaana ne balugjawo nga balina okufuna venue empya. Olukuŋŋaana ne luggyibwa gye wandibadde oyita center ya Makindye Ssaabagabo. Manye ebiseera ebisinga buli kati tubengere gye tuli mu campaign eno ate nga omukulembeze omuntu ali ku level y'obukulembeze bw'eggwanga ayinza obutasobola kutambula kitundu kyonna kimalayo. So it is always important to get an area that unifies ebitundu byonna. Kakati wali we twatandikira kati eno ebadde communication ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku makya nti Entebbe let's meet at Tanda Playgrounds originally babadde balina kubeera Kigungu ku kisaawe ky'Abasiraamu oba ontegeera. Era abadde ku makya n'agamba nti a regime gripped by fear they are now saying anyone who desires to import bino birala taata kino kiri ku Starlink. Kale kakati wabaddewo changes. Kakati mbadde nkyakugamba ku change yasooka eya Makindye Ssaabagabo nti nkunya eri mu Bunnamwaya division. Ontegeera kunya eri Bunnamwaya division ate bw'osala ekkubo ng'odda e Kampala kunya gwe mukono gweriko ekitundu ekyo kiba kya Bunnamwaya division. Kati ate bw'osala ekkubo n'odda eno odda Lufuka oba oli mu Ndejje division. Kyokka ate bw'oddako waggulu bw'oti n'ogenda e Namasuba ziri ndoza half a kilometer ate oba oli mu Masajja division. Ze division 3 ezikola Makindye Ssaabagabo. Kati kitegeeza nti nno kunya kyekifo ekyali kisobola okugatta abantu bonna abava eri waggulu wajjako be Bunnamwaya kuva mu Bunnamwaya mu tawuni jangu bana abali wano nga mu Lufuka we watyawo bana abali eno waggulu then twala bana abava Endejje Lubugumu Zana kati awo tuli mu Ndejje municipality nga Ndejje division obadde ogenda kubafuna then n'Abamasajja eri waffe Kikajjo bonna obadde ogenda bafuna. Nene tumalirizanga agenze ku venue eri ku constituency gyekoma kubanga Busaabala Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakubye campaign eri ku nsonda ya municipality eri municipality gyesemba gye bagitadde nti n'omuntu ava Eggangu kati awo b'otunulidde bantu bava Eggangu kale abava eno waggulu Endejje osobola bo batunuulidde osobola batunuulira abava e Kanaaba osobola batunuulira Yes Kabumu bo batunuulidde Kibiri oba batunuulidde ne kati awo otunuulidde divisions 2
oba otunuulidde Endejje n'Amasajja nti Kaabuuma Kibiri, Gangu, Masajja, okay Masajja webalumiramuko katono nnyo, then nojja eno Ndejje, Kigo, of course naye nga kiri wala, it is not a convenient place for bonna okutuuka. Ekyokubiri nti rwale zino era olumu zeetaaga otteeka mu kifo ng'omuntu waba ali ku mulimu adduka n'ava ku mulimu gwe n'agenda n'alaba ekigenda mu maaso n'amala n'addayo ku kifo kye. Kakati ebusaabala omuntu anaava eggangu alina n'okuggalawo edduuka lye, anaava ekibiri alina okuggalawo edduuka lye okusobola okuba nga ajja okwetaba ku lukuŋŋaana. So ayinza okugamba nti nno wayinza okuba waddewo obutali bwenkanya naddala eri abantu ba Ssaabagabo okusobola okuwuliriza ku presidential candidate eno okusalawo ddala oba gwe bandyagadde okubeera omukulembeze waabwe. Naye kale Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde kutuwa communication nga bwe njikuwadde awo nga bwe baali bateeseteese okusooka okukuba olukuŋŋaana ekigungu mu Entebbe municipality, then badde mu Ssaabagabo, naye ku last moment venue n'ekyusibwa. Kibatwalidde okukozesa wakati w'essaawa emu ku bbiri okusekiwalinga venue empya saako n'okujja ebyuma eri byabadde babazedde okuteeka ku basiraamu ate babitwale ku venue empya. Kati era nga bwe kibadde mu Ssaabagabo nti nno bw'oba otegeke olukuŋŋaana olina dduteeka mu kifo awatuukire era ndibadde nga center. Kakati get it from me ne Mwami Kyagulanyi akyogeddeko, olukuŋŋaana lwa NUP olw'Entebbe terubadde mu Entebbe municipality, lubadde mu Busiro South constituency. Kakati abamanyi Entebbe bw'ova ku bypass oyo yenna Busiro South, oyo yenna Busiro South. Kakati municipality endowooza etandikira ngo bano awaali Sesegeti we, ndowooza awe wali municipality weka weetandikira. Of course basharinga Busiro South esharinga Katabi ne Entebbe municipality balina ebitundu bye bagabana. Waliwo ebitundu ebimu ebya Katabi nga Busiro South, ebitundu ebimu ebya Katabi nga Entebbe municipality. Nojja kusanga kati wano bakubye olukuŋŋaana side ekikube ky'ettaka kye bakutte babadde mu Busiro South because ebitundu bya Entebbe municipality kwekyo ekikubo kye babadde akutte kya koolasi, era koolasi bamukuwadde atandise okukadibwa ne kya koolasi. Kati akikubye eno olukuŋŋaana balusindise ne balufulumya mu kifo kyalina okubamu ne bakitwala mu kitundu ekirala ate kyalabadde talina kubeerako ng'akubiramu campaign. But yakedde ate okutubuulira embeera nga bwe yabadde, despite ebyo nga bwe byabadde, abantu ab'Entebbe bakedde mu maaso okubeera ng'ate bagenda ku venue empya ne basobola okuba ng'ate bateekayo setup. Toza kansooka embawaawo ate nze gye mbanyweza olugendo lwa Kyagulanyi nga bw'asimbudde n'ebadde mu kkubo. Lwayo tuli basanyufu nti n'abantu b'ekigungu bamaze okukitegeera pulezidenti wataddeyo positi nti tuli mu ttanda, era ono omukulembeze w'abavubuka ekigungu bakimanyi bulungi nti Ntebbe yonna tugenda kubeera wano ku lusalosalo lwa Ntebbe ne Busiro South, ekisebe kye bayita Ttanda Playground. Enteekateeka twabadde tuteeseteese ku ttaka ly'abasiraamu, Security n'egamba tekisoboka, abasiraamu ne bawithdrawinga, n'ebisaawo ebirala bye twagezezaako okusaba ne batugamba tekisoboka. Naye twebaza Mukama Katonda nti Secretariat n'abamu aba security abakitegedde nti ne Kyagulanyi presidential candidate alina okujja mu Ntebbe bamaze ne bakiriyalinga Ttanda Playground, era mbeebaza era ngamba abantu abali eyo nti si buli musirikale gogenda okusanga kukubo nti agenda kubakuba, wabula abo baliwo kutuwa bukuumi. Oyo yenna kuba kozesa kamera kyekyokulwanyisa kyo ajja kuwera ennemba n'amateeka kuba tuli confirmed okuba mu Ttanda. President agenda kuyingirira ku Ssebuggwawo Kabale Road wetumanyinga ku Kyekabaala awe walwasa, so abeetegeko mulindireyo mulinde, naye nze nsuubira abantu twandiza wano ne tuba nga tumulindira n'okuba ali ku live atulabe titwabadde twetegese okumwaniriza mu kibuga ky'Entebbe. Weewaawo n'emikwano gyaffe baneiba b'e Katabi Town Council bafunye omukisa nabo okumwaniririza wano okuba wano wetuli Katabi Town Council. Nze nabatanna nsonga ki okuba nti ebisaawo byalabye ekyamazima batugambye nti Entebbe municipality state house eri wakati
n'ekisaawe ky'ennyonyi kiri wakati nti otunulira ebisaawe ebibangirize byetoolodde Entebbe municipality biina easy access to State House ate nga aba security balina ogiprotectinga kati ne batugamba tunoonye alternative venue erifa from the State House ne tulaba eno ffe tulina okukkiriza nti president wonna ebamuteeka ne wabawala watya tusobola okutambula okutuuka bwebityo bibadde then ye disorganization gyoyinza okugamba nti nno etandikidde ddala naye nevertheless Kyagulanyi atandise okutambula kakati gyabadde alina okutandikira abadde alina kutandikira mu municipality eya Ssaabagabo. Ssaabagabo eno esalaggana etambula bweti esalaggana ne constituency eya Busiro East era ng'esalagganira nayo mu bitundu eby'ekatale ate bw'esala bweti n'egenda e Kajjansi awo etandika okusalagana ne Busiro South constituency bwetyo n'esala bwetyo n'eyita bwetyo mu Kigo awo wonna n'emala bw'egenda n'ekomba bweti ate nga ku Munyonyo awo betandise okusalagana ne Makindye West constituency n'etambula bwetyo ate ku Mayanja n'etambula ate awo eddamu okusalagana ne Lubaga South constituency byebyo ebitundu constituency eno byesalagana nabyo era olinza okulowooza nti oba wakugitambula bulungi wandikozesezza oluguudo lw'Entebbe Road bwotyo n'okozesa actually olina kukozesa oluguudo lwa Bunnamwaya n'otuukako e Bunnamwaya mu katawuni then n'ogamba nti kanvuge ntuuke e Katale nkozese n'ebalamye Mayanja ate awo mbenga akomawo bwenti erweza ate ingwe ezzana bwenva ezzana nzikirire ntuuke Namasuba awo nzire mu Kikajjo oba nzire Endejje oyinza okuvuga n'odda Endejje bwotyo ate awo n'ogwa ku express awo oyinza okugamba nti constituency oba ogitalaaze bulungi era abaamu baba kufiirinze nti omusajja twamulabyeko wano ezimu ku tawuni ez'amaanyi oyinza okwogerako mu constituency eyo oyinza okwogera ku tawuni ey'Endejje oyinza okwogera ku tawuni ey'Enamasuba oyinza okwogerako ku tawuni ey'omu Kikajjo osobola okwogerako ku Gangu osobola okwogera ku Busaabala osobola okwogera ku Bunnamwaya osobola okwogera ku Zana Lweza ebyo bwe bumu ku tawuni bw'otandisubiddwa kubanga ogenda naye bamuyisiza ku express kakati jukira nti express gyogivugira okugyegatirako e Busega awo teri wa boda akkirizibwa kusaabalizaako muntu mu mateeka kitegeeza nti awo Kyagulanyi ayiseewo bulungi nnyo tewabaddeewo buzibu kakati bwetuuka e Kajjansi express okuva e Kajjansi okusala okugenda e Munyonyo yabwerere kitegeeza n'ababoda basobola okugikozesa kakati awinza ogamba nti ba Kyagulanyi naddala ababoda webafunidde omukisa okusobola okumuwubirako ku makubo saako n'ababoda okubeera nga bamutambulirako kakati ababoda babalabye nga banaatera okutuuka we batuuse ku bitaala by'ekigo bwe batyo ne babakwasa ekikubo ekidde e Kanaaba bonna ne babakutulako akati okusinziira ku nteekateeka y'abakulu bano tewabadde akkirizibwa na kuwuuba era n'abadde bawuuba abasirikale badde balabibwako nga bagenda mu maaso okubeera nga babatangira era abantu abatono kubanga ekkubo lya express teririko nnyo bantu ba bulijjo express eyo ojja kusangako either ba neighborhood be bana abasajja be bana abannakolamu era kati bana abantu balaba bavudde eri waggulu Kanaaba baba bagezezzaako kuva eri wansi mu kigo ekigo naye mu bitundu ewasigala abantu aba bulijjo oba ontegeera so abantu era badde balina okubeera kukuba babadde batono naye ab'ebyokwerinda badde bafubye okulaba nga tewali alabwa kkubo kakati ekkubo lino bw'oba olitambula oyinza okukkiriza nti abantu abangi oyinza kubasuubira mu katawuni k'e Busaabala ekkubo lino eriva e Gangu waliwo bali mu kukola waawo flyover okuyunga okudda ku Busaabala nti that is a very busy place w'osuubira nti abantu abangi bandibadde aye ekyewuunyisa nti waliwo abasiika capati waliwo ab'amaduuka waliwo abantu aba buli kimu naye tugenze okutuukawo nga bannaffe ab'ebyokwerinda basazeeko ddera nga n'amaduuka agasinga gonna maggale naye nga singa
kati leero nga bwe bibadde osobola okufuna obudde n'oddamu n'oyitayo olunaku olw'enkya osobola okutegeera ekituufu kye mbadde nkugamba nti abavubuka ba Chapati bonna abakola mmere ya leero awo olunaku olwaleero tebasobodde kukola. Lwaki tebasobodde kukola? Paka ngozzeeyo n'obabuuza ddala kiki lwaki tebasobodde kukola, osanga lwoyinza okumanya ensonga. Kakati awo nno wabaddewo okusikaŋŋana omugwa wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'abasirikale ne bannamawulire be oluvannyuma lwa Kyagulanyi okuyimiriza emmotoka okubuuza abasirikale lwaki bagobaganyizza abantu. Omu ku basirikale n'anyiga n'amuyita nuisance, ekintu ekitabudde Kyagulanyi ssaako ne babadde nako mu mmotoka, naye bamaliriza ng'ate bongedde okubanga batambula. Yonna Kyagulanyi gy'abadde agenda mu kkubo eryo okuva awo kwe yandibadde nga rawundi awo banezidwa Lwajivu yafiira awo wewati awo. Lwajivu yafiira. Kati okuva ku rawundi awo oba okwata ku kidda ku One Love Beach awo yonna street gy'olaba eriko amaduuka eyo yonna. Naye gonna goyinza olowooza amaduuka gonna agaawo gonna nago gabadde maggale tewabaddeewo muntu akola. Abantu babadde balengererwako from a distance abagezaako okuwuuba. Oyinza okugamba nti olunaku olwaliro Kyagulanyi abadde yeetooloddwa basirikale bokka. Kaakati tebakomye okwo okubulookinga n'okukola ki? Ate mu maaso eyo ate balabiddwako nga bagezaako ate okuwamba ebyuma bya Kyagulanyi, era nawo wabaddewo engeri y'okwenyoola paka Kyagulanyi bamuddiza ebyuma bye, awo nno n'atambula ate paka bw'atuuse ku venue. Ku venue oyinza okugamba nti abantu mu bugubi obungi balabidde kati nga wano naye ebintu yakalulu nabyo si byange. Ndesaawo kalulu bantu batalina kujja kulaba candidate naye anyway nkalabyeko ekyo nakyo kiwedde ate naabeera ku ekyo. Naye nawo baddewo okwesigaŋŋana ebitogi, naye mu bugubi obw'enjawulo za Kyagulanyi okutandika okulaba ku bantu abalabye mu katawuni ak'ebusaabala awo bannaffe abeekwenandiza bali batasobola kubanga baziyiza abantu, wazzeemu okusisinkana ku bantu era ne bamwaniriza okusobola okubeera ng'ate atuuse. Jjukira awo Kyagulanyi mutuuze era ayinza okuba ali omu ku balandiroodi abasingako ettaka kubanga alinawo almost yiika nga 2 n'omusobyo okutudde One Love Beach. Abasinga bonna oyinza osanga ng'asinga ku ttaka eddene ayinza oba mu yiika nga 5. So Kyagulanyi omu ku balandiroodi ab'amaanyi. So bano babadde batuuze abadde bazze okubanga baaniriza mutuuze munnaabwe, ate babadde batuuze abazze okwaniriza omu ku bantu eyamira Pini n'atwala enkulaakulana mu kitundu ekyo. Ekyalo ekyo ekya Busaabala ebintu eby'amaanyi by'oyinza okunokolayo ebyaliyo. Omukulu Ragadi y'omu ku okuleka Kazi camping site yali edda. Ragadi y'omu ku baddako n'ateekayo beach, then later on Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekayo One Love Beach. Era ng'oyinza okugamba nti okuleka Kazi yaleetanga abascout ettaka eryo Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Daudi Chwa ndi yawa abakascout. Ekintu ekyali kyatandika okuleeta abantu abangi nga bajja e Busaabala awo yali One Love Beach. So oyinza okugamba nti abantu b'e Busaabala badde n'ensonga nnyingi ezibaleeta okuba nga ate baaniriza Kyagulanyi. Kankuzimbira ate nga ekkubo eribadde paka bwe tutuuse ku venue. Mukibi. Nga kiki. Zonna zenkumalira z'amagye ana Uganda Police. Aba Chapati bonna bakolera wano babaganye okukolerawo, bonna babagobyewo, amaduuka babalagidde bagaggale, buli kimu nga bw'okiraba bizinensi zonna babagobyewo.
alimanyi bikyo byayitamu oyagala mulagirira wuwe abusing language is it needed but does it need to use abusing language bu nuisance I can stand here and help you people. My entitlement. What's wrong with that? Is it your problem? You stop in the middle. But abusive language is not needed. How do you stop in the middle of the road? By doing why is he calling someone a nuisance, a presidential candidate? You are standing in the wrong place. You can't be big. Nothing. So you are the supporters now. For sure, mulimi lwokozesa obanga supporter. Kati no muyimbe Bobby babatende nga bwe muli abantu. Just drive we go to the rally. You know you are on record doing things that are No, please, I am telling you, drive, we'll go to the rally. Don't begin your stories. This is not an campaign. Emotoka yange yiyo bagikutte. Emotoka yange yiyo bagikutte. Asoyoza kweyongerayo ng'emotoka yange. Emotoka the sound car yiyo they stopped it. Bakuba endulu balinga basatu naye nabo bagenda bagobawo just kukuba ndulu babagobye poliisi ebagobye balinga basatu tebawerekedde tebakoze eki just kukuba bukubi ndulu So bweti entukateeka bwetyo bwebadde bweriti ekkubo bwelibadde amaanyi gabadde mangi agakozeseddwa ku kkubo. Anyway, olumu ebyokwerinda oyinza okwagala obitwala nga bwewandibadde obiraba naye ate olumu waliwo olaba nga kisusse n'ogamba naye akalulu kano nze ndowooza yange nga sigamye ku byabali ndowooza nti nno mu biseera ebyakalulu waliwo abantu abandyagadde okugenda mu lwale, waliwo abantu abandyagadde okulaba ku candidate nga abayitako mu kkubo. Nze ndowooza twandibadde turegulate bwe tubanga ekigendererwa kya sanity anyway unless nga tulinayo ekigendererwa ekirala twandibadde turegulatinga. Nze kati naye kinyinza obutakkirizigana ku procession nti ekisooka candidate by the way atambula mu procession olumu n'obudde atwala bungi naye tusobola okubeera organize tugamba nti bannange Mwami Kyagulanyi oba President oba Kyagulanyi Sentamu wa Nuupu agenda kujja mu Ssaabagabo agenda kukozesaawa tajja kuyita ku Entebbe Road wanaatuuka e Namasu bajja bawuubirako abagala okubabuuzaako mu ddakiika 5 musisinkanawo wanaaba agenda kuvuga wanaatuuka mu Kikajjo banaasanga wajja babuuzaako eddakiika 5 bw'ava wagenda tuukira ku Gowonyeggere bw'anaatuuka banaasanga bagenda babuuzaako eddakiika 5 bw'ava wagenda kutuuka those stopovers because waliwo abatasobola kugenda ku venue nga bandyagadde okuwulira message eyo ndowooza yange but of course n'abasecurity basobola okuba nga balina endowooza eyaabwe lwaki ebyo bikolebwa naye kale bw'amalirizaawo ate abadde alina okwolekera Ntebe municipality ew'okubiri gy'abadde alina okugenda naye nga tannavaawo awo wabaddewo okwogera. Kakati mu bigambo bya Honorable Kyagulanyi waliwo omuntu omu eyasomye obo yawandiisa obubaka obw'excitinze Honorable Kyagulanyi bw'atuuse ku venue ekimuwaliriza okubusoma.
Then Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka bw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo era bw'atuusa awo era bwe buno obubaka bwabulabye awaliriziddwa obusoma n'omusajja alina eriiso alaka muli wa karoti. Then abantu baawo ababadde tebaalabye tebafunye bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka maybe nga tebaabusomye abo basomedde ate then n'abawa nettu lyabadde abeetikkidde. Busaabala eyo y'emu ku bitundu ensonga z'ettaka lumu gye zaali ziwuliddwako kibadde ekimu ku byayogeddeko. Engeri gy'aliira nayo Busaabala eri ku mwalo ensonga y'ennyanja nayo agisiinyizaako n'ebintu ebirala bingi nnyo ebadde mu bubaka bwa Kyagulanyi nga abuwa bannaffe ab'e Busaabala mu Ssaabagabo Makindye. Abaana b'e Busaabala badde manyi wano sigenda kusangawo bantu kakati nga singa bagenda maaso nga singa bakwogera kigambo kyonna ofaananako n'abaana babuganayo obuzukusa olwaleero ku makya n'ensoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka batusindikidde olwa Krismasi banange neŋŋamba bwetuuke Busaabala sinza butabo basomera nange muwulire obubaka bwabeene obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo omwaka 2025 n'okubagaliza omwaka omwega 2026. Kabaka agambye bw'ati agambye tubalamusiza mwenna tubebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo naffe tubasabira twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'alugendo tusobozesa okutuuka mu mwaka 2026. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okubwa okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bateekateeka okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Bannaffe ab'obukiiko buvunaanyizibwako naddala kati mwana gw'ekyo yasoma mesigi ya Kabaka Busaabala mumanyi ekibbattaka nti kyagenda kinyigiriza paka kunze kennyini munne mubiraba sibyakwekweeka bize bituukawo kuffe bennyini babawangalira ku Busaabala olaba ekibbattaka baatuuka okulibba ku muntu bwe mumanyi kati ate gwe owa bulijjo kino ekisaawe kye tulimu kiri mu lusuubo naye nga abasenda abantu ku ttaka bewoga bagoberedde bonna abamalira bwa Museveni bonna abamalira ku magye yagala okubategeeza nze kennyini tabakwogera baganda bange mu Uganda empya ekyo kye tugenda okusooka okunogera eddagala mu Uganda empya buli muntu mumpulira bulungi naye tusomye mu Luzungu webale okusigala n'obubaka obwo ng'obwanise jakuvunula mu Luganda agambye nti tuli mu kugenda mu lutalo olutalo lwe tuteeronderawo bale tutasalawo wabula olutalo abo abatunyigiriza lwe baatukwatiikako naye nga tulina okulwana twewonye agende maaso ng'agamba nti tutwale okusalawo okusembayo era okusalawo okugenda kulangira ku omwezi 15 omwezi gwa Januari omwaka 2026. Bwe bityo bibadde ate mu bitundu by'e Ssaabagabo Makindye obubaka ndowooza mubutegedde butuuse bassebo ne bannyabo. Kale kaakati bw'avudde abadde alina genda ate mu municipality y'e Entebbe. Era sitiri akozesezza kkubo lya Entebbe Express Highway naye security express eyo owaboda tasobola kugikozesa but still security ebadde ku kkubo
oyinza okola zaala waayinza okujja ndowooza ku kkuba eryo oba okozesa express wawo oyinza okusanga abantu kuleka wano abayinza okujja bw'ogijjako booti bano abeena ab'ennakigalala balina bwe bakulabira kisuubira then nojjaawo mu maaso n'ogikozesa wasinga tolina access ku bantu ntono nnyo n'abakulengera babakulengera wala naye ab'ebyokwenda abungi bwe babaddeko ng'oyinza ku express waliwo abantu b'oyinza okusanga ebyokwerinda nno bannange okwewuunya n'okwewuunya ne wasinga yonna kizibu kale wano abadde ofcourse adde akyajoyininga kuva Munyonyo okudda e Kajjansi wano kyovulaba nti olinawo ababooda naye gwe security ogiraba eno ya isi kati alina 1 2 3 4 5 6 man guno kintu kye bayita okubeera ku mulimu naye atuuka time yeetyamu kaakati bw'ayingidde kwera express ate awo ne babanga abalya kuwola ne because awo tewali access ku bantu kaakati tagali weebadde bayitawo mpala express weefulumirayo okwegatta ku luguudo lw'Entebbe jjukira bw'ova Empala ogwa Nkumba bw'ova mu Nkumba oba ogendagenda kugwa mu Tawuka Town ak'okubayita ababiri yes oba ogenda kugwa ku katawuni kakubayita ababiri oba okitegeera nga tonnagwa Katabi kati awo wonna eyo area eri very busy awo wali busy nga bw'okiwulira kaakati awo wetulabidde ku basirikale abapya nze mbadde sirabangako of course oyinza wabalabako naye nze mbadde sibalabangako naye awo wenabidde ku basirikale kala nga kiyawo kikala kyeruyeru si kyeru kati wano yembere emitaala by'Empala omusajja emmotoka ekimotoka kya gundi kyenkokoto we kyagwira omusajja mumujjukira oyo ewe wano kakati wano oba oyingira Nkumba abantu obalengera baabali eri naye no ne mu days wano babaawo abantu be batiitiizi simanyi kakati awo wabadde wajjudde ab'amagye muganda wange nga tosobola kusala kakati bw'avudde wano kati ate eri mu maaso gye tulaga goloka tawuni k'abayita ababiri awo wabadde afuluma bayita ababiri awo bamudivertingidde kubajjukira buva ku bino ebitaala by'Empala oddamu okusanga ebitaala biri Katabi yes biri Katabi kakati wano ne bamudivertingira ku kyekatabi nadda munda okategedde bulungi n'akozesa wano okudda munda akati wano tusanze abasirikale bano ate bo bapya balinganga abasirikale balinga bajaasi ba mawanga ga mu ddungu omanyi baŋŋamba nti ebyambalo by'amagye bikolebwa kusinziira ku bakiyita batya bayita bannaye bitwasoma tumyerabidde bannaage camouflage esinziira ku kitundu ye vegetation y'ekitundu like the way the area is formed nti ovalaba nti ojja kusanga nti mu bitundu ebyeddungu camouflage waayo afaananamu olufuufufufu because bw'obeera mu lutalo inaggwa mu nfuufu kati owaffe waaki wa kiragalalagala lwa nsonga nti no tugwa mu ki mu bisubi kati okusobola okubula newoogudde bakola ekyambalo ekyefaanaanyiriza n'ekifo ekisinga okudominatinga gye musinga singa sinkesi mubadde mulina olutalo kakati ono camouflage si waffe lwa nsonga nti bwe bakusindika okulwana naye oba oli visible ojja kulabika mangu naye mulabyeko nyinza okuba nze siri informed tekitegeeza nti kipya naye nze kibadde kipya ku nze kaakati eno mu kikubo eky'ettaka oyinza okugamba abantu gye batuukirira ne bagamba bannaye mwatuganye ku koolasi eno mutuleke tukoleki omuntu mumuleke yeeyagale mukati ke kano katawuni k'okubayita ababiri
wano wonna wolaba wali bizaawo kubayita awo wonna wali biza omuntu wa bulijjaawo waakolera weebali bangi naye obaleeta olinawo obalaba kati bamuziza ku kiri ekikuba eky'ettaka ekimututta okutuuka ku venue abantu ogamba batuukire ne bagamba bannaaye otuntu atuuka n'alema so finally Kyagulanyi n'atuuka ku venue bw'atuusa awo bingi byayogeddeko okuli n'okubanjulira ba candidates abagendo abakwatidde bendera mu Entebbe municipality jjukira mu kalulu akaluli akaggwa NUP yawangula Entebbe municipality ng'eyita mu Mbwatekamwa Kakembo eyasala n'agenda mu NUP kakati okumanya nti abadde mu Busiro South ky'ovalaba nti ono Charles Matova abaddewo kubanga ojasanga nti ate abantu abasinga abaawo baba ba Charles Matova but ab'Entebbe era abataasobodde kuba abadde basubiddwa eri gy'abadde azze oyinza okugamba nti bazze okubeerawo n'ebintu ebirala bingi nnyo ebibadde sayidi zaawo nzakasooka embawe olugendo nga bwe lubadde ate ngenda kubalekera ebibadde Entebbe ate nkomewo. Bwatyo ayingidde Entebbe Katonda wange ayingira Entebbe is entering in Entebbe Nessanyu ligenda kutta ensi ze mbabuulira ali mu kuyingira Entebbe ziri zonna bazigadde omukulembeze ayingira Entebbe bannaazi bewunkeke gayingira Entebbe ya Allah ayingira Entebbe ali mu kuyingira Entebbe oluvannyuma lw'emyaka 40 Tibuhaburwa yatwala eggwanga lino obudde buno bassebo ate bannyabo twagala okubagamba nti Kyagulanyi ali mu kuyingira Entebbe. Nina uniform gyenjagala okulaba eyo sigirabangako eyo eringa ya white si ya white eyo omusajja ajjayo buli kika ky'abasirikale abo sibalabangako. Okubeera bagumu mwebale kumanya kye mwagala mwebale kubeera bagumu mwebale kubeera basooja njagala kubakakasa ti Museveni twamuwangudde dda
kino kyemulaba wano kyekyali mu Arua, kino kyemulaba wano kyekyabadde Gulu, kino kyemulaba wano kyekyabadde Erira, kyekyabadde Kisolo, kyekyabadde Kabale, kyekyabadde Mbalala, kyekibadde Busoga, kyekibadde mu bitundu bya Uganda byonna. Abeera mumpulira kino njagala kyogere nga musirise, kino njagala kyogere nga muwuliriza. Baganda bange, bano abantu kyebeesize kyokka kyakubba kalulu, naye bwe mubeerawo, bwe mukeerawo ne mukwata kamera zammwe ne mubanga mulaba, banange tugenda balemesa okubba akalulu. Nekiro kankibagambe nabatwaliwa, nekiro kankibagambe baganda bange, bano abasajja mubalaba bebeesiga maanyi ga mmundu, bebeesiga maanyi g'abantu. Bawulidde Museveni nga tiisatiisa, bawulidde Museveni ng'agamba mu buli musirikale alina amasasi 12. Museveni yeerabidde, abaana baaye, Museveni yeerabidde kyaba abasirikale baalaba abo banyinaffe, abo bakoddomi baffe, abo bannayuganda, abo basula bubi, abo balya bubi, abo nabo abaana baabwe tebasoma, ne bakazi baabwe bali bubi. Njagala obbakakasa ti bwe munaalemerako n'abo nabo bagenda twegattako. So kale bwe bityo bitambudde ebyolunaku olwaleero, naye nga mbiwumbawumba some of the highlights ebinkoledde olunaku olwaleero. Ojjukira ebyokwerinda Batambulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba agenda era ne w'abadda bagenda naye, era abantu ndowooza abakyasinze okufuna tiyagaasi be bantu be Kaleerwe oyo Kaleerwe, kuba jjukira bw'aba ajjidde ku bypass awo waagwa awo watera okubeera jjaamu. Kati ate jjukira bo buli bamulaba balina okukola ki? Balina okusembera. Naye kakati Kyagulanyi alina akakodyo ke yayizeewo okuba tiyagaasi ng'agamba driver linnyamu. Kati bw'agamba driver okulinnyamu, jjukira bano abasirikale bawulidde baba bazze nga bamazeeyo dda, tebasobola kudduka kugenda mu maaso muleka. Abasirikale batandika okwegayirira driver wa Kyagulanyi bamuyitaani Emma. Batandika okwegayirira driver wa Kyagulanyi nti vuga ogende mu maaso. Olwaleero naye ku basirikale nga nabo bafeesa tiyagaasi abatwala. Bagiyita mpaawo atalikaaba. Ono tiyagaasi bamuyita mpaawo atalikaaba, ogenda okukuuma naye nakukubirayo. Abasirikale ennaku zino tiyagaasi bamulya okusinga ate abbe bamukuba. Ambalekere kiriipu ezo eza tiyagaasi. Ali tunasinkana olunaku olw'enkya, musule bulungi mwera. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okusera
okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. N'ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.